Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kiriza munnaffe gwakyekumbidde ku 17 katonyeze mwenda Pal FM. Tukwebaza ggwe wenna akyekumiddeko, tugamba nti Mukama Katonda ow'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala gutusaba yekka y'asasula n'asasulira mu kiro. Ffe tukoma gwa kusabira nti Allah tabarakahu wa ta'ala ateekemu obwangu, naye ng'ekituufu kyo kiri nti tetulina kye tuyinza kukusasula okuggyako Allah tabarakahu wa ta'ala. Tusaba Allah abagase muganyulwe mu mpeereza eziweerezebwa ku Pal FM entakera. Munnange mugende okusinkana Allah tabarakahu wa ta'ala ow'ekitiibwa nga muli mbaddu abategeera eddiini ye. Naam, njagala okutegeeza ggwe nga tuwumbawumba nti bye tulabye olunaku olwaleero mu bufunze, tulabye emigabo gy'omwana omuwala gy'ateekeddwa okufuna giri emigabo gya mirundi 3. Omwana omuwala olina omugabo ogwa half y'ebyobugagga bya kitaawo oba nnyoko bw'aba avudde mu bulamu bw'ensi, bw'oba ng'osigaddewo omu wekka oba nga wazaalibwa omu wekka. Sigambye nti ng'oliwo omu wekka ng'oli Uganda abala bali mu America, nedda. Mu nsi yonna gye babeera bali kasita nga bakyali balamu oba toliiwo omu, nedda. Bateekeddwa kubanga obutabaawo bwabwe nga bali mu ttaka oba nga tebaazaalibwa. Ekyo kitegerekeka. Ensonga ey'okubiri n'ekutegeeza nti mugabo omwana omuwala gwateekeddwa okufuna ng'asukka ku omu, that is 2 okudda waggulu, migabo guyitibwa athuluthani, oguyitibwa 2/3, 2/3 of the total wealth. Omwana omuwala abifuna n'obukookolozi ne tubulaba. Tewateekeddwa kubaawo omwana mulenzi. Byonna byonna emigabo omuwala gy'olina okufuna 2 egisooka, ogwa half n'omugabo gw'ebiri ebyokusatu, gifuna bulambalamba nga gyetongodde nga tewali mwana mulenzi. Ogwa half teteekeddwa kubaawo na muwala mulala n'omulenzi nga tebaliiwo, nga gwe wekka aliwo. Ate ogwa thuluthani 2/3 oteekeddwa okuba nga olinawo muwala munno ng'omulenzi taliiwo. Ekyo kinyagala otegeere. Ate ogwa gwe tuyise ogwa taasibu bil ghairi, ogw'okuzingibwako n'omulala akusinga amaanyi, ogwo gwe mugabo nagwo ogufuna nga waliwo omulenzi, oba ogenze mu kyebiyita asaba, abalindirizi. Singa tuba tuggyeko ebyobugagga byabo abatali baana ba mugenzi, then mu abaana b'omugenzi musigala mugabana bibadde bisigaddewo, kye bayita taasibu. So egyo emigabo gye tulabye. Ne tulaba n'obujulizi mu Qur'ani y'ekitiibwa bw'eppone mu hadithi z'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Ezo nno ensonga gwampuliriza ze tutunuulidde olunaku olwaleero, n'ebigambo ebyo mmanyi nti omwana omuwala yonna w'oli tubadde tunuulira mwana muwala kika ki. Njagala owulirize bulungi. Abadde omwana omuwala gwe tuyita bintu sulbi oba banaatu sulbi, be baana abawala ab'omu ntumbwe ez'omugenzi. Nkiddamu, baana bawala ab'omu ntumbwe ez'omugenzi be tubadde tutunuulirako. Mukyala wazaala abaana bo oba omwami wazaala abaana bo, abaana abo be tubadde tutunuulirako, oba omwami n'omukyala wazaala abaana bo be tubadde twogerako. Kitegeeza nti abaana bawala be twogerako basobola okuba nga abaana ba maama omu nga maama gwe bagenda okusikira, oba nga baana ba taata omu nga taata gwe bagenda okusikira, oba baana ba taata ne maama nga bagenda kusikira bombiriri, taata ne maama waabwe. Betwogerako abo be bayita babanaatu sulbi, abaana abawala ab'omu ntumbwe ez'abagenzi. Kkiriza nga tugenda ate mu masimu ag'olunaku olwaleero, sooke nkunnyonnyole bwe puroguramu no 2 bwokka, oluvannyuma ate mbeere nga nkutegeeza amasimu kujja okuyita naamwe abagimanyi gye mujja okuyitako inshallah. Njagala okutegeeza ggwe omwana omuwala oba omuzadde wenna ali eyo, eno opportunity situwagala tubeere nga tugisuula abaana baffe abawala oba n'ab'obulenzi wamu abasobola okuba nga basomesa. Program twagitandikawo nga nange ndi omu ku bo abagiddukanya, eya nursery teaching ne lower primary wamu ne primary ey'eddiini, theology teaching. Twaggulawo program eyitibwa barnamiji tadrib al-maharat at-tarbawiya. Program egamba nti kuyigiriza oba yakubangula tactics oba
engeri omuntu gy'asobola okubeera nga bw'ati afuna obumanyirivu n'obukugu mu kusomesa naddala marhala ya rawda yaate enfu nnyo tetulina basomesa. So twetaaga abantu betukugula abasobola okusobola okuba nga basomesa. Njagala okutegeeza nti opportunities weziri. Amasomero mangi ge tulina geetaaga abasomesa aba nassale ate nga babugumiziddwako nassale ey'eddiini nga balina obumanyirivu muyo. Tukutegeeza nti tuli bakugu, kyekyo tuli bakugu, saagala ate obeeremu na kubuusabuusa. So tulina programu eyo, twetaaga abayizi abasobola okuba nga bagijoininga okuba nga bagisomesa. Tugamba nti insha Allah twegatteko. Sentence tini nnyo si nnyingi, ntono ddala. Ate ng'ogenda kusoma emirundi 3 mu mwaka. Osoma first term nga kati saawa zino emyezi gino 2 osoma n'ofunawo omulimu. Osoma by'onaasomesa mu first term n'omanya bw'erina okutambula. Ne tukufunira n'omulimu n'ogenda osomesa n'okomawo mu holiday n'osoma by'onaasomesa mu second term nga osoma olina n'omulimu. Ne tunnamu tukusomesa second term holiday n'oddayo n'osomesa third term ate n'ogenda okola intern yaffe eyinza okuba ya mwezi gumu n'ofuna recommendation eri well recognized n'osobola okuba nga ate ofuna a good salary. Funa omusaala nga mulungi ddala. So tugamba nti oba vacancies weziri ezo. Space weeri amasomero we gali gabeetaaga. So totuula eyo. Minimum qualifications zetusaba gwe naali eyo twagala just certificate ya sabia n'okudda waggulu. Oli bw'oba olina sabia certificate nga Allah yakusaasira n'obitegeera bulungi primary level ibtida n'ofuna certificate. Totuula butuuzi awo olina w'osobola okuweereza ate ew'omugaso. Jangu tukubangule tukongeremu skills zaffe eza nasale osobola okuweereza mu institutions ate ofuna omusaala omulungi biidhinillahi ta'ala. Naawe alina idaadi naawe tukwetaaga, naawe alina thanawi naawe tukwetaaga, naye nga minimum qualifications zetusaba oteekeddwa okuba nga olina certificate ya primary. Bw'oba togirina era tusobola okukolera amakubo agasobola okuba nga ogifuna, otuula wansi n'osoma omwaka gwo gumu n'okola ebibuuzo n'ebidda n'otandikirawo okukola biidhinillahi ta'ala. Tubaga nti mujje mbeere nga musoma. Kensembyayo ku nsonga eyo tuleke tugende mu masimu. Gwe wenna ayetaaze okuba nga abayizi bamubalina abasoma nassale wamu ne tahfidh. Tulina programu eyo holiday n'ebiseera ebirala. Jangu leeta abayizi bajje basome Quran ate nga basoma ne ibtida. Omuyizi agenda okufuluma myaka 2 nga certificates 2 zonna zirina inshallah. So tugamba ntandika ku myaka 7 okudda waggulu. Mubatuwa abayizi inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Njagala ate kati munange tubeere nga tuggulawo amasimu gwampuliriza omulungi. Ennamba zaffe zojja okuba nga ate oyitako. Abasinga obungi nkakasanga muzimanyi wabula ate abatazimanyi akkiriza ate era ntwala omukisa guno naawe mbeere nga ate nzikuyitiramu osobola okuba nga ate naawe oziyitako. Airtel ojja kuyita ku 0759 10 7900 oba oyinza okuyita ku MTN ku 0782 30 nkaaga koba ate oyita. Hello. Assalamu alaikum warahmatullah. Sheikh. Sebo. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam wa